jako akawuwo. Ebyobwegassi enkiiko zaayimirizibwa. Bannayuganda bakubiriziddwa bulijjo okusanga amaanyi mu bintu ebisinga okugasa ensi baleme kukozesanga nsimbi nnyingi okubyetuusaako mu kaseera akazibu. Kyewuunyisa America enoonya kati gundi masks teziraba. Ezinoonya era banayi tuli kumpi ndowooza baweerezaako baguleko. Obutale bw'emmere busigadde bukola neebaza abakyala bagumidde embeera. Buno bubadde bubaka bwa minisita w'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi Amelia Ann Kyambadde bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku ssengejjero ly'amawulire ku Media Center mu Kampala emisana ga leero. Nga masiki nga sanitizer nnyingi nnyo sijja kuddamu zisoma ziri kampuni 14 naye waliwo n'endala ezizze naye nga tuba twogera ku misomo egimu gye tuyize kwe kusobola okwekolera ebintu ebimu ebigasa obulamu bwaffe. Ffe ebintu ebijjanga bweru omuntu n'olinya ennyonyi ogenda kuleeta sanitizer n'oleeta katoni ne katoni oba jerikani ne jerikani eza sanitizer nga biri wano masks mwazijjanga bweru. Nga minisita w'ebyobusuubuzi ategeezanga ebyobusuubuzi by'eggwanga bwe bigudde okusinziira ku byamaguzi ebiyingira wamu n'ebifuluma Uganda ekintu ekisannyalazza ebyenfuna byaffe. Ebyobusuubuzi biddiriddemu era bwogeraganya March nga kakati bye twafulumya January byali milioni 382 ate ne bigwa mu February 322 era ne kakati bijje byeyongedde okugwa nsuubira ebyo bye twayingiza naye bye twafulumya bye twayingiza bya milioni 711 mu January ate mu February ne bigwira ddala ku 5 mu March ne bigwira ddala mu 593 bijja kweyongera okugwa naye ngera bikyatambula. Ono era akubiriza bannayuganda ab'enjawulo abavuddeyo okudduukirira omulanga gwa pulezidenti ogw'okwasizaako gavumenti okufunira bannayuganda abalina obwetaavu mu kaseera kano obutamala galeeta buli kintu kye basanze kubanga nabo baagala okuwaayo wabula baleeta ebyo ebituukaganye n'omutindo era ng'aliko n'ennamba y'essimu gy'awadde kwe balina okukuba bafuna okuluŋŋamizibwa okuva mu kitongole kya Uganda ekirondoola omutindo gw'ebyamaguzi ki UNBS. Omutindo kikulu nnyo abagaba donation mbegayidde temugaba bugabi nga tetumaze kuyisa bintu byammwe mu UNBS emala okulaba nti ebintu byemugaba bisaanidde okugenda mu bantu temala gagaba nti kubanga abantu bali mu bwetaavu naye ekyo waliwo enamba wano nti bw'oba olina n'ekipya ky'okoze oba ng'ogenda gaba ku enamba eno 0800 0800 13 asatu asatu musatu 0800 13 asatu musatu. Kyambadde agumiza bannayuganda ku nsonga y'ebbeeyi y'omunnyo eyeekanamye obutalumwa mutwe kubanga waliwo kampuni 2 ezeesoboddeyo okukola omunnyo mu kaseera akatali keewala. Tufunyewo kampuni 2 ezikola omunnyo kituufu omunnyo gutuuse waggulu gweyongeddeko ebbeeyi naye ekkolero erimu eryo lifulumye emitwalo 19 mu 12 tani era liri ku luguudo lw'ejjinja tetujja kubonaabona baliyita Kampala Salt ate kampuni endala bagiyita Habo Salt Plus egenda kukola kilo 5 buli wiiki. Ono bw'ati agenze mu maaso n'asiima minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng ne bakola nabo wamu ne bannamawulire olw'eddimu eddene lye bakoze mu kaseera kano ak'akazigizigi. Nebaza nnyo Dr. Aceng omukyalo oyo bannange omukyalo oyo teyeebaka baye mumulaba akoze n'okugga omukyalo oyo kati aloota COVID era nze mwebaza kuba akoze ne ttiimu yonna sijja kwebaza Jane yekka naye ne ttiimu yonna njala kwebaza ab'amawulire nabeebaza naye nina okuddamu kubanga ensi eno yandibadde temanyi bintu bino byonna. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'olwekyo ekintu ky'omunnyo kijja kuba lugero.